بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. يقول المولى جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. tumtende Allah subhanahu wa ta'ala n'amatenda amajjufu ge yeetenda nago agataliimu bukendeevu. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga tumwegayirira asobola okusaasira n'emirembe ku mbaka waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Naamira omwoyo gwange n'ejammwe okutya Allah subhanahu wa ta'ala obutuufu tukolerere obulamu bwe tugenda okusinkana, kubanga obulamu bwe tuwangaalira ku kuno ku nsi bulamu bwa kaseera buseera, tulina gye tugenda okuddizibwa. Saasira abo bonna abaviiriddwako ab'eŋŋanda zaabwe, saasira abo bonna abaviiriddwako abantu baabwe mu biti eby'enjawulo. Yagamba nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. أعظم الله أجوركم وأحسن عزاءكم وغفر لأمواتكم. nabo bonna abakosefu mu mbeera ez'enjawulo bagamba nti la ba'sa tahurun insha Allah. Mugumiikirize oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala alina ekirungi kyabaagaliza. Olunaku lwaffe luno olw'emmande tuba tutunuulira omusomo gwaffe oguyitibwa ogwa tawhidi, nga n'ensonga gye tugenda okutunuulira mu buwangaazi bw'omuntu. Omuntu alina ab'emikwano bana. Emikwano esatu Mba sallallahu alayhi wasallam yagyogerako mu hadithi gye tugenda okutunulira. Saate omukwano ogumu Allah n'abeera nga agwogerako mu suratu al-asr. Hadithi emikwano gino buli omu aswagwanidde okubeera nga agitunulira, mwami oba mukyala. حديث eva نعمان بن بشير رضي الله عنهما أقام أنت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. نعمان بن بشير أقام قاعد جاكم بقى محمد صلى الله عليه وسلم أقام ما من عبد تري يوم الدينا ولا أمة كابيري ومشالة ينا تري يوم عامي ومسجى وبو مشالة illa walahu thalathatun akhillah, okujjako ng'alina ab'emikwano basatu. Oli mukozi yonna gy'okolera bakukozesa bukozesa, oba gwe akozesa, oba olina b'okulira, olina ab'emikwano basatu. Sallallahu alayhi wasallam bw'atugambye. Sallallahu alayhi wasallam yagamba nti wa khalilun, mwannyinaze ampuliriza, muganda wange ampuliriza, olina omukwano. Yaqulu, akugamba nti ana ma'aka, nze ndi naawe. Mukwano gwoyo ebbanga lye lyonna akugumya n'akugamba nti ana ma'aka, nze ndi naawe. Fakhudh ma shi'ita, nzijaamu ky'obeeyagadde munze. Bimaana munze singa obeera nnyina, nkoleraamu ky'obeeyagadde. Wada'a ma shi'ita, ate era obeere ng'olekayo kyonna ky'obeera oyagadde. Kiba kitegeeza nti mukwano ono akubiriza n'akugamba nti ndi naawe ebbanga lyonna, naye mu kubeera nze naawe mwana wattu nkozesa kyonna ky'oba oyagadde, ate oleke ky'oba oyagadde. Sallallahu alayhi wasallam agamba nti fadhalika maaluhu, ezo nno z'ensimbi zo. Maaluhu, ensimbi zo. Omuntu buli lwabeera n'ensimbi, almaalu summiya almaalu liannahu yamiilu, ensimbi ziyitibwa nsimbi ku lw'okuba nga ziwoomerera. Omuntu buli lwabeera n'ensimbi, teriiyo kintu kiyinza mulema kukola. Kyova olabanga omugagga asobola okwetuusaako buli kyonna ky'abulira kyayagala. Mwana wattu ebbanga ly'awulira ng'alina ensimbi. Saate era n'omwavu, akasimbi ke kano akatono k'alina, era agamba nti 5 zino nzikoleremu ki, 1000 guno oba ngukoleremu ki, kubanga sente zize.
omuntu ne wabeera ali alina omulimu gwakoze n'atasasulwa agamba nti nandyazaamanya sente zange, kiba kitegeeza nti ensimbi zino aziyita zize. sallallahu alaihi wasallam mu hadithi endala kyava atugamba nti omwana adamu agamba nti maali, nsimbi zange, naye ensimbi gyobalanga nti yeeyo gyokutte n'ogulako ekyokulya n'okirya nekiggweera mu lubuto. Endala mwana wattu yeeyo gyokutte mwana wattu n'ogulako olugoye n'olwambala, ogibalanga nti yo kubanga obeera ogyambaddemu. Endala yeeyo mwana wattu gyokutte n'osaddaaka ng'osuubira ogenda gifunamu empeera mu maaso ga Allah. Byebyo byobeera ogikoleddemu. Naye eno gyokutte n'otereka mwana wattu obeera oterekedde, bantu bagenda kubeera nga bakusikira, bantu bagenda kubeera nga mwana wattu bakudduukirira. Kyoba olabanga tetuyinza gamba nti mulwana nti oba biki, yabireka. Kati ensimbi zino muganda wange ampuliriza, bw'oba ozirina fuba nnyo okubeera nti ozikoleramu ebyo ebinaakugasa mu maaso ga Allah. Yagamba nti wa khalilun, olina mukwano gwo, yaquulu, mukwano gwo ogwokubiri agamba nti ana maaka, nze ndi naawe. Fa idha ataita baaba almaliki, bwe tunaatuuka ku mulyango gwa kabaka, taraktuka, ngenda kukuleka awo. Yagamba nti fadhalika khadamuhu, abo nno be baweereza be, wa ahluhu, n'abantu be. Olina ab'emikwano bagamba nti ana maaka, tuggumya, tuli naawe Abdullah, tuli naawe Mustafa, tuli naawe Hafsa, tuli naawe, banga lyonna bakulaga nti webali. Naye idha ataita baab, bw'onaatuuka ku mulyango, albaabu huwa almaut, kwe kufa, walmaliku huwa Allah, ne kabaka ye Allah subhanahu wa ta'ala. Idha ataitahu, singa onaatuukawo mwannyinaze ampuliriza, muganda wange ampuliriza, emikwano gyonna gigenda kubeera nga gikwabulira, emikwano gigenda kubeera nga gikulekawo. Kyova olaba nga sallallahu alaihi wasallam yagamba nti idha mata al insan, omuntu bw'abeera afudde, yattabi'ahu thalatha, ebintu bisatu bimuwerekera. Yagamba nti maaluhu, ensimbi ze, bw'oba obadde na mmoloka zikuwerekera, bw'oba obadde buli kimu ky'obadde nakyo kikuwerekera. Yagamba nti wa ahluhu, n'abantu bo, mukyala wakuwerekera, omwami wakuwerekera, abaana bo bakuwerekera. N'agamba nti bwe batuuka ku migo gy'entaana, subhanallah, buli omu ng'akakasa nti Abdallah agenze, bakakasa bamaze kuteekako ttaka. Ana maaka, akugumya n'akugamba nti wendi. Naye olwaleero be batumazeemu, olwaleero be batwerabizza. Omuntu omusanga yeyuniza emikwano gy'alina, bw'abeera mukyala yeenunira omwami gw'alina, n'atamanya nti omwami ono mwana wattu bw'anaaba amwabulidde kajja kutuuka akaseera ayite ku kabbulire, subhanallah, ng'alina omukyala omulala. Saati ne ku kitanda kyabadde agamba nti kitanda kyange, oba oli awo ajja kubeera ng'ataddeko omukyala omulala oba omusajja omulala. Kati oyo akugumiza bwereere, ana maaka. Naye akugamba nti bwe tunaatuuka ku mulyango gwa kabaka, almaliku huwa Allah, ya Allah. Allah yagamba nti kulillahumma malika almulk tu'ti almulka man tasha wa tanzi'u almulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Mu suratul Fatiha n'atugamba nti maliki yawmiddin, Allah ye kabaka olunaku lw'okusasulirako amabaati. Kati mukwano gwoyo naye waali akugamba nti ana maaka. Bakagamba nti wa khalilun, olina mukwano gwo, yaquulu, akugamba nti ana maaka, nze ndi naawe, haithu dakhalta, mu kaseera ng'omaze okuteekebwayo, oyingizibwayo, wa haithu kharajta, ne mu kaseera wogenda okubeera nga ofulumizibwayo. La ilaha illallah. Baka yagamba nti fadhalika amaluhu, egyo nno gy'emirimu gyo, fadhalika amaluhu, kama amilta ya amatallah, kama amilta ya Abdallah. Sahabiyul jalil ayitibwa Abi Hurayra akaaba agamba nti zaadun qalil, entanda gye nnyina ntono, wa safarun tawil, ate mwana wattu olugendo lw'endagako luwanvu. Zaadun qalil, gwe entanda gy'olina ekumala ey'emirimu gyo. Maatha ba'da Ramadhan, oluvannyuma lwa Ramadhan ogenda kwongeramu amaanyi mu ebyo by'obadde okola, oba ogenda kuddirira. Mwannyinaze ampuliriza, yongeramu amaanyi. Muganda wange ampuliriza, yongeramu amaanyi. Otulaze nti osobola okusiiba, otulaze nti osobola okusaala, otulaze nti osobola okusaddaaka, otulaze nti osobola okweyisa obulungi. Bwebeera nnyambala mwannyinaze, otulaze nti ogisobola. Genda mu maaso nayo, gy'emirimu gyo.
muhadith eri gyenasomye sallallahu alaihi wasallam agamba nti faruji'a ithnani ababiri bakomawo ensimbi zo n'abantu bo bakomawo wayabqa wahidan mukwano gw'omu yasigalayo mukwano gwe yani yasigalayo amaluka emirimu gyo wakisigaza negibeera nga gyekigenda okubeera nga gikuyamba wansi gy'obeera olekeddwa mbaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadithi ya bara ibn azib atunyumiza olugendo olwo mbaka bwe yali alwogerako yatulaga n'atugamba nti omukkiriza bw'abeera afudde aleetebwa omusajja min suwalin rajulin salih ng'ali wansi wa kabbuli n'abuuzibwa man anta gwani agamba nti ana amaluka salih nze mirimu gy'emituufu allah nfuddemu ekifaananyi ky'omusajja omulungi nzi nkubeesebeese waali nga mukyala butaliyo n'abaana bo nga tebaliyo owokubiri bw'obeera ng'obadde mujeemu era allah akuleetera min suwarin rajulin khabitha mu kifaananyi ky'omusajja alabika obubi nakugamba nti ana amaluka alkhabitha ngaawunya toyagala mulaba kugamba nti nze emirimu gye walinga okola ku nsi mukwano gwo kigwoteeseteese muganda wange ampuliriza mukwano gwo kigwoteeseteese mwannyinaze ampuliriza mukwano gwono ow'okusatu gw'oteekeddwa okuteekako essira weebeera swala gisaale bwekubeera kusiibasiiba bwekubeera kusaddaaka sajdaati nga taruju thawaba min allah bw'osuubirayo empeera mu maaso ga allah tabaraka wa taala wa khalilun oyina mukwano gw'owokuna yaqulu akugamba nti ana maaka akugamba nti wa khalilu rabi ne mukwano gw'owokuna yuinuka mwana wattu akuyambako ala albirri wattaqwa kubeera nti ogonda n'okugonda mu maaso ga allahu tabaraka wa taala fahadha almuminuna abo nno mwana wattu bebaddu abayitibwa abakkiriza ekigambo ekyandibadde eky'obuvunanyizibwa kwe kubeera nti mukwano gwono allah yaboogerako mu qur'ani tulina emikwano mingi allah yagamba nti al akhillau yaumaidhin baduhum li badin aduwu illa almuttaqin abo mukwano ababiri ku lunaku lw'enkomerero buli omu agenda kubeera mulabe wa munne okujjako omukkiriza kujjako eyalinga atya allah kiba kitegeeza nti ono ataakuyambako kutya allah mu butuufu agenda kubeera nga akudduka ataakuyambako kubeera nga atya allah agenda kubeera nga akwesamba mukwano gwo mwannyinaze ampuliriza atakuyamba kutya allah wallahi oyo si mukwano gwo alladhi la yuinuka ala albirri wattaqwa takuyamba kutya allah si mukwano gwo allah kyava amwogerako mu suratul asr nagamba nti wal asr ndayidde omulembe oba ndayira ebiseera inna al insana lafi khusr mazima ddala omuntu ali mu kufaafaagana illa alladhina amanu kujjako abo abakkiriza wa amilu salihat ne bakola n'emirimu emituufu yagamba nti watawasaw bilhaqi watawasaw bisabr balaamirigana n'okukola obulungi ne balaamirigana n'obugumiikiriza kiba kitegeeza nti mukwano gwono owokuna agenda kukuyambako okubeera nti ako mu mbeera gy'onaabeera oguddemu ajja kukugamba ogumiikirize mu mbeera gy'onaabeera olimu ajja kukugamba nti munnange ti allah mukwano gwo mwana wattu mu mbeera gy'onaabeera olimu ajja kukugamba nti mwana wattu subhanallah ajja kukugamba nti mwana wattu kola bwoti ne bwoti wabula atali mu kutya allah ebbanga lyonna ajja kusuula mu nsobi khalilun mukwano gwo akugamba nti ana maaka mwana wattu yuinuka ala albirri wattaqwa akuyambako okukola obugonvu n'okutya allah nabwekyo mwannyinaze ampuliriza nabwekyo muganda wange ampuliriza oteekeddwa okubeera ng'ofaayo oteekeddwa okubeera ng'osesera ku mikwano gyo gino ebiri mukwano gwono omulimu gwo emirimu gy'okola yawumika olunaku okoleddemu omulimu ky'omulungi okoleddemu mulimu ky'omulungi osomeddemu ku qur'ani saati ne mukwano gwono mukwano gy'oyina emingi mwana wattu allah yatugamba nti walmuminuna walmuminat abakkiriza abaami n'abakyala baduhum awliyaa badi buli omu we babeeragana we babeera bali ya'muruna bilmarufi wayanhauna ani lmunkar buli omu alagira munne kulongoosa ate buli omu akubiriza munne kubeera nti alekayo bukyamu kiba kitegeeza ki kiba kitegeeza nti okulongoosa kikulu nnyo okubeera nti twefaako kikulu nnyo nga tetunaba kubeera nga tuddizibwa mu maaso ga allah n'emikwano gye tulina abange tubeere nga tugitunuulira tugitunuulize n'enkaliriza oba oliawo gireme kubeera nga gitumalamu alina ensimbi tiiramu allahu tabaraka wa taala alina ensimbi tya allah saatena naawe alina abantu omukyala takweyibaaza omwana takweyibaaza omwami takweyibaaza wallahi bugenda kukeera ku makya bonna obaleke ogende wekkeewa allahu tabaraka wa taala so nebeera nga hadith eyo emikwano egyena gyenjagadde okubeera nga nkoonako saba allahu subhanahu wa taala atuyambeko okulongoosa eri emikwano gyaffe ebiri gye tutekedde
ya Allah tuwo bukirizo banna maddala tusasire tekamadu bagenda okusasira ku nsine kunkomerero wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum.